Mutere kuyina ebiziziro kubeera nate mugoberera mbaanirizaako ku FAD Pro UG tegeeza muno mugambe nti kakati FAD atuuse n'olugambo era nga budde bwa lugambo ssaawa za lugambo kyonna kyonna ky'oliko sooka okiteeke wansi soke tubeere nga tetumanya biki ebigenda mu maaso side eno mbaanirizaako abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza wamu kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo amalidadi sana abalabira awo ku Ddungu Saudi Arabia Qatar Dubai Bahrain Oman Kuwait Jordan Yemen n'ensi zitoloddewo awo UAE nyogera kubeera nate mbabuuzaako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana bakadama ne basekadama a big up on yourselves mwebale nnyo mwedala okubeera nga temugobera America y'omambuka ne baserengeta side ne Canada ne Europe anamwe nga sibera bidde nyogera kubeera nga te mbabuuzaako era mbaaniriza anti mujje tubeere nga tetumanya biki ebigenda mu maaso ate nawe gwena to subscribing oba olinda ki kubanga okusinziira ku biki ebigenda mu maaso wano wantu tubeerawo ne bwino ow'enjawulo beera nga to subscribinga oleme kubeera nga te osubwa amawulire gembaira nkuleetedde era nga amawulire gano tubeera tumaze okubeera nga tetukola okunoonyeza okusingako awo tetukuleetera buleetezi kintu nga tumaze okubeera nga tetukola okunoonyeza okusemba okay muzikirize mbere nga tembatwala mu video gye mbaleetedde ensonga za Eddy Kenzo ne Nyamutoolo muri Eddy Kenzo yabadde alina ekifo kyakirinzeemu awo era nga yabadde ali ka swimming pool awo alya bulamu naye waavuddeyo faane gye yavudde muganda wange saategeddeyo yazze emisinde Akatambi ngenda kubeera nate nga kuplayingira yazze emisinde n'agwa mu kifuba kya Eddy Kenzo naye ndowooza Eddy Kenzo naye yanyumiddwa nnyo omukyala ono yatuuse okubeera nga ate ava mu kifuba abeere nga ate adda emabega bw'ati Eddy Kenzo n'amugamba akomawo n'abeera nga ate ekifuba akyeyongeza ye njogera byaki nga video ngiina ngenda kubeera nate njikuterawo awo nawe osobola okubeera nga te olaba biki ebyagenze mu maaso side eyo bino no byanyiziza Fiona Nyamutoolo era nga bino byonna mbiyina mu Katambi awo genda kubeera nga te olaba biki ebyasobodde okubeera nga te bihappeningawo side eyo n'obutambi obulala bungi nnyo anyongera okubeera nga te mbategeeza Sheikh Ashraf waali nnyo gwe nawe nayina ebizibu ebyenjawulo munoonyeeko ku namba z'essimu eziri ku screen ajja kubeera nga te akutereeza olina kujjanjaba okozesa dduwa na Quran buli kimu kijja kubeera nga te kitambula bulungi nnyo malidadi sana kampatewo video zino ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyo temubaawo. I am sorry. I am so sorry. How are you? What is your name? Bakuitan. Engeri gye kwaki? Happy to see you, Sultan. And Raj. What is your name? Happy Happy to see you, Sultan. Give me another hug. Hi, Eddy. How are you? Good. How are you? Good to see you. Enjoy yourself, okay? High five. Okay? You are happy. Now I'm very happy also. Bisobola. I'm so happy. Bikole. I'm also Nakuba happy, macha. Sultan. Thank you, Eddy. Thank you. Let her go. Thank you, Sultan. I love you so much. I I love your fans. Oh my God. Thank you. Nice to meet you. Thank you. I'm the most happiest. Thank you. Thank you. In my Anyway, what I was saying, what I was saying is to go kwetegerera. Before you speak, know why you're speaking and what you're speaking about. Because you see, buwagambide muno tujoga abayimbi sima tubayita bajje bajoining struggle. There is boba manyi struggle yawe bambi nga bo bagimanyi. Bwabanga omuyimbi ekizibu kye si luguudo si ddwaliro if they can afford to go to hospital at least career ye etubidde bakimanyi twalaba abanigeria ntwabalabangako bi Nigeria tandi endongo yaabwe yafuuka ya kitalo because nsonga ntono nnyo data mbulira video z'abayimbi ameka z'osobola olaba olunaku nola video ye neggwako nofata n'endala. Let me speak to people who are in Uganda because abasinga muli simaku walifaali eyo gye mubeera. Now let us speak to Ugandans. Nti video y'omuyimbi agambe genda ogiraba ogirabe eggweko. If you don't do that kyomanya tebayingiza majja. Ne bw'ogenda n'olaba video ye n'ogenda n'obaako ebintu bye by'olabako ku YouTube ye. Bine bivulu bye tubasasulirako they don't get any money. We know omusolo ogulyawo venue license biki fe tubimanyi. They end up not getting money bambi. Na ye lwaki tebogera is because emimwa gyabwe giri sealed n'emikono gyabwe giri tied. Era bwe mulaba abo abavaayo mubawe respect
bakola batya bali kubeera saddaka betunga omanyi okweteeka mu buzibu kyebali okukola tebannaabwe bakimanyi what they're doing it for the good of them. Sometime ndanabe muvumanza wimbu no lwaki abiteekamu abayimbi abala abayita because she knows why they are mute. Mumanyi nnyo abayimbi okusinga azawe yakola nabo temubamanyi naye kati bizibu by'abayimbi abimanyi. She understands. So I don't want to put feelings because fena tuyina entegeera yaffe, but you can't say mbu no nze njogera kufuna likes nze nsuubira mukwano oyinza okubondabidde nawano ku TikTok. Yeah, but we've been here industry tugibaddemu tulooza muno twakajja wano ne following yange entono n'emirimu tugifuna, and I know how to get to that following. Abamu bagifunye mbulungi, yes, abamu bagifunye mbubi. Sobola okweyambula, sobola leaking a sex tape, sobola leaking a nudes. Anti olubye mwagala ate ebirungi mu byagala ne ufuna numbers. Now with my numbers I get endorsements. Anyway, jokes aside, one guy ayogedde ku kyokubeera nti ffe tumanyi gwakwogera, but we can't act. Era ngagamba if we tuba tusobola kukola Pfizer kye yakola, then we should shut up. No, honey, we are not going to shut up. Personally, I am not going to shut up because one, nizo kwa satambula nga Pfizer bwe yatambula. By the way, Pfizer, I see you. That was a very big move. Nizo kwa satambula nga Pfizer bwe yatambula. But I can talk. Bwemba sina mani magulu. Ningo mwago wange. Era agambye Pfizer tuli msanga nga ayogera. Maybe for her she can speak, but she can walk. Gwe chicho osobola okukola. Mchituyitamu. Me, my strength is behind, is here. Mchimwa, I'll talk. Yeah? Atenze, I am not a puppet. Ntino kulokubanga gundi ayogedde kino. I respect omuntu okogera opinion nze nange nga bwe njiraba. Ningamba, ne gundi yakirabye. Wamma, ekyo. Okitegeera. Nata sigena following a chamuntu chicham. That's why we ngamba tuigo kwetegerera. Ssaabasajja Kabaka avuddeyo n'ayogerako eri eggwanga. Bigambo byayogedde mubiwulidde. Naye mujjukira bulungi ebigambo bye nabagamba. We mubigeraageranya n'ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka byayogedde kati. Ndowooza muba mupiikinga mu bye mupiikinze. Bino ebintu bimenya emitima, ekyo kyo kituufu. Naye nabagamba nga Museveni akyali mukulembeze wa ggwanga lyaffe, tewaliwo agenda funa ansa. Mwebuuza ebibuuzo bingi mu bungi naye teri ayinza kufuna ansa nga Museveni tavudde mu buyinza awo. Nkubuulira, baali batusunisizza omupiira nga genda tusuna. Nkubuulira, nabagamba ne mwanvuma. Omanyi mmwe abasingako okulaba ebyoko afuuka mulabe. Bantu mmwe mwanvuma. Kati ssaawa zino ensi mwaligigambye mutya? Mwaligigambye mutya? Kabaka, Ssaabasajja Kabaka oba muwambe, oba Ssaabasajja Kabaka si muwambe. Ekikulu kiri nti ebigambo byayogera kati, senga bye twayagala okukola bye twakola luli, senga kati ssaawa zino gutusunye. Nkubuulira, senga kati ssaawa zino gutusunye. Baganda beesaanyizaawo obwakabaka bwabwe. Nabagamba bamukwate amajambiya, mukwate ebiso, mukwate asidi. Ne mbagamba muba mugenze mu geemu za Museveni. Nga tonnalwanyisa Museveni, sooka otegeere butya bw'alwana. Oyinza okujja n'ebikonde, kumbe ye ayina mafumu. Oyinza okujja n'ebikonde, kumbe ye ayina ssasi, agenda kukuba masasi. Nkubuulira, omusajja atusuulira emitego mingi. Naye ekyennaku ekiriwo nti ate mmwe mugoberera feelings ezibavuga. Leka obwongo bwaffe butufuge, tulabeyo mu buli kibaawo, tetujja mmenyeka mitima. Nze bino nabisuubira.
zino statement ezikolebwa naziraba era nazisuubira era nze siri surprised wabula neeyongedde kuguma ne ŋŋamba waakiri nali mutuufu ku olwo nkubuulira musajja yali atusunyisiza omupiira gwali gutusunye nkubuulira twalabanga obubadi bwe bakola kano bwe bazzaako kano bwe bakola kano bwe bazzaako kano bwe bakola kano bwe bazzaako kano ne ŋŋamba nga Museveni akyali mu bukulembeze bw'eri eggwanga tewaliwo agenda kufuna ansa tulina kuggyawo Museveni then tutegeere ebintu nga bwe biri naye kati saawa zino nze mbasekerera ne ŋŋamba lengera bano bangi nnyo bankubidde essimu bangi nnyo bamenyesa emitima naye nze siyinza nakumenyeka mutima kubanga nali mbisuubira era mbimanyi Ssaabasajja Kabaka nkimanyi muwambe ekyo nsigala nkikkaatiriza nti muki omutanda muwambe gwekyo kyokola olaba kiyamba Obuganda kibunyweza oba amayiga ekyo ekibuuzo olina kibuuza gwekyo kyokola olaba kiyamba Obwakabaka oba kibusaanyaawo nze bwe ntunulatunulamu ku ndaba eyange ey'ebintu Mayiga okolagana ne Museveni direct era wamuwaana nnyo kubanga yakuwa miliyoni 3 n'oyongera ku bizimbe bw'ozimbira Buganda ekibuuzo ekiri mu ddiiro mayiro akenda 9,000 miles ez'ettaka tebazikuwanga abaagaano zikuwa baakuwadde miliyoni 3 n'obawaana nnyo nti bo bakoledde bulungi kiyamba Obwakabaka oba kibusaanyaawo kankubuuza ekirala Kabaka okubeera mu Bwakabaka ng'akulaga talina buyinza olaba kiyamba Obwakabaka oba kibusaanyaawo kankubuuza ekirala okusinziira ku ndaba yange ey'ebintu mwagala gezaako tupuruvinga nti Ssaabasajja Kabaka akolagana ne Museveni naye bwe ntandika okulowoozalowoozaamu ku Ssaabasajja Kabaka byafiirwa ng'akolaganye ne Museveni ne byafunamu ng'afiirwa times 1000 okusinga kyafuna toyina ngeri gy'osobola kuŋŋambamu nti kati Ssaabasajja Kabaka akolagana ne Museveni never Kabaka akiikirira bantu abo abantu bwe baba tebaliiwo afuuka muntu aba takyali Kabaka ekyo kyoba otegeera Kabaka abantu bakiikirira bagobwa ku mataka abantu bakiikirirwa battibwa tebalina mirimu bagobebwa mu ggwanga kugenda mu mawanga g'Abawalabu kubonaabona tosobola kuŋŋamba nti omuntu abafuula bw'atyo ate Ssaabasajja Kabaka ate ye gwakolagana naye never Kabaka waffe mwamuwamba Kabaka muwambe lwaki temujja ne mumuleeta n'ayogera live nga gwe bw'oyogera kubanga twalalabye nga Ssaabasajja Kabaka ayogeza n'amaanyi ku matikkira ge tewabadde na mikolowa ebuddo tewabadde na mirembe mututegeka mutuleetera omulangira Ssemakookiro mumutumanyiza amaaso kubanga mukimanyi ssaawa yonna mutta Kabaka n'ezo script ze mwawandikidde Ssaabasajja Kabaka ku gun point ezo script ze mwawandiise ku gun point mwabadde mukimanyi bulungi nti mwagalana tunafuwe tumuveemu then afe tuleme kulonooza lwaki yafudde tetuli basiru tetubangako basiru tugenda kusigala nga tula Kabaka waffe era Kabaka akiikirira ffe era twagala nnyo Kabaka waffe toyina ngeri gy'oŋŋambamu nti batta Abaganda nti Abaganda basibibwa bali mu makomera nti Abaganda babajjako ebyabwe nti Kabaka ye Kabaka ekimufuula Kabaka beerwo be babonyaabonya nti ye akyagala ng'alina n'omwana we asobola okusikira Namulondo agenda kukulembera baani. Youth unemployment. This is not just a challenge, right, Honorable Speaker. It is a ticking time bomb. Our young people brimming with potential and ambition are sidelined. Their dreams deferred or quashed. We have reached a distressing point where the absence of opportunity drives our youth into terrifying conditions abroad. Reports of human rights abuses against Ugandans in foreign lands are not just disturbing, they are a call to action. It is our duty to respond and to protect our citizens wherever they may be. We all get these calls from Ugandans abroad. We in the opposition and colleagues in
the ruling party. We do get these calls from these Ugandans. And so it's not something outside of our reach. Furthermore, Right Honorable Speaker, the plight of our citizens working overseas, particularly in the Arab world, is taken as if it's very normal and okay to mistreat Ugandans in the diaspora. The government has continuously been urged to take immediate action to recruit labor attaches in major cities and countries where Ugandans are employed. The Ministry of Foreign Affairs must task these attaches to focus specifically on labor-related issues and to provide technical backstopping and consular support in all our foreign missions. They gave us an update that they did it for some. We want it across. The government's role doesn't stop at levying numerous taxes, but as a sovereign state, it is mandated to negotiate stronger bilateral labor agreements to protect its citizens who are beyond its borders. It's essential to have a bilateral agreement in place before exporting labor to any country. Right Honorable Speaker, we desire a state that empowers the youth with skills and opportunities here at home, transforming potential energy into kinetic achievements in the immediacy. The government must defend the dignity of every Ugandan at home and abroad, and ensuring that their labor rights are not violated. Yo, what's up, beautiful people? Munasonyiwa ku maaso galwala munaye atera still tulina okubaweereza. Yes, so last time nakola video ku musango gwa Honorable Joel Ssenyonyi ne Dean. Nenga nti omuvubuka kaataddemu defense eno. Nenga nti it is better Honorable Ssenyonyi omusanga agujjemu enta kuba talina nnyo kyagunoonyaamu kati. Olede eno ebanga confession sira kinyo kyabanoonya teyeetaaga nti ayagala ssente mu ddiini. Kyabadde yeetaaga kukakasa public already badde mukkiririzaamu. Naye kati kino ate omuvubuka kye yakoze bwe gaba mata aba yagayiyeemu omunnyo. So nenga nti kiba beto omusanga agujje abasinga ne baga nti ate kati wano tumwetaagira katumunyige bazanyira nnyo kubanyaga abantu, which is okay. Buli omu alina endaba y'ebintu and it is understandable. Ate si buli kyemba njogedde nti omuntu aba alina okikkiriza no okusinziira buli omu bw'abalaba ebintu. Naye nze eno ensonga yange lwaki nali ndaba nti omusango guno Honorable Ssenyonyi agujjeyo ke gutuuse wano. Kubanga batuga nti politics is a dirty game, but what makes it dirty? Jukira mulimu abantu abadde mabega w'omuvubuka ono nga baposhinga ekintu kya Honorable Joel Ssenyonyi asigale nga aguluba ne skande eno. Kati omuvubuka bw'ateekayo defense eno amataba gayiyeemu omunnyo kitegeeza gaba gafa. Honorable Ssenyonyi ayinza okuseesetuka n'ava mu mawulire ati skando n'evaawo ebadde etambula ate ng'ebadde eyambako ba speaker okubeera nti bafuna we banywa ku mazzi, bampuuga ne banne nga bafuna we banywa ku mazzi. Kati baba bajja kuddamu bayiye ki ekigenda okukuumira Ssenyonyi mu skando. Nga bwe nakugambye nti politics is what ng'era bwe babyogera basobola okukeera enkya nga omuvubuka ono bamukozeseza ng'empiki nga bamunyize. Bwe bamunyiga baba bagenda tandika kuvuga ki nti omuvubuka abadde threat eri Honorable Ssenyonyi bamusse. Ne mu intelligence mwennyini omuntu bw'abanga attiddwa ekisooka okunoonyerezebwako basooka kubuuza ani gwabadde agugulana naye. Gwe ne bwaba mukyala weeka bw'afa kibasooka okubuuza mbadde n'obutakkaanya awaka. Kitegeeza omuntu gwabadde agugulana naye yaba first suspect. Olabo baba bakozizza mu equation wakiri kitandise okufa. Kati balina okunoonyayo kiki ekivuga Honorable Ssenyonyi asigale mu mawulire, kubanga abakuba essaawa eno tebakuba Honorable Ssenyonyi yekka. Bakubiramu ne Bobi Wine balina okufuba okulanga bamujjako abantu, bamujjako buli omu yenna asigale yekka. Nze ensonga lwaki nama ndi Honorable Ssenyonyi uno omusanga agujjeyo. Ate n'ekirala nti bannange abali mu kuwakanya gavumenti eno, abali mu position ya Honorable Ssenyonyi, omuntu yenna bw'akuleetera olutalo oba olina mwewala mu opposition. Ffe tulina okubanga ffe tuleeta olutalo. Opposition yeyina okuleeta omuntu yenna nga akuleetera olutalo kasigale nga Mwami Museveni yekka. Naye bano abasigadde abalala bakaceere posho toyina kukkiriza kukuleetera lutalo na kurespondinga gye bali kugezaako okulaga nti bo threat gye bali kubanga omulabe wa asobola obbakozesa against you. Nze nkugambye bakeera enkya ng'ono omuvubuka bamukozeseza ng'empiki bo bayiseewo ekyabwe. Mweyo gavumenti abantu nga bayina omusaayi mu ngalo z'abantu
nenga omusaayi ogwo mu ngalo z'abantu guzze lwaki nti balina bye baba baagala okuyisaawo n'akozesa omusaayi gw'omuntu golozo muvuka tebasobola kyanjawulo kyennyo olede kyabadde avuga kati essaawa eno kiringa ekinaabuuka bwe bamunyiga nziyeeyo ensonga lwaki nabadde nga Honorable Ssenyonyi nti bino kati tokyetaaga tewakyali nnyo interest eno but ffe twogera tuli ba tiktoka tuli ba bloga tulasoma bwasoma social media twasoma ki byebimu ku bitubuuzibwa naye mu ntegeera yange entonotono nze bwe nti bwembanda byebintu era nze ne bwembanzi ate kati wano wetulaga emikono ke gyaweze emikono ke gyaweze ejijja obwesigwa mu abagundi mu abo bakomishona muliro ku muliro ebigenda okujja simanyi ebigenda okujja kino ekiyinza okuba nti kizingiramu ne sipiika ebijja nze mbabuulira binene mugenda kuwulira sikando ku sikando kino kijje egyo emikono ke gyaweze baana mu mwina nettima mwabadde temuntagize kuŋŋa nti owaayo emikono gyawera nze ndi eno simanyi nti emikono gyawera kumbe gyawera dda gaye kati emikono ke gyaweze NUP Honorable Ssenyonyi ababaka be NUP mwenna abali ku mazima ab'opposition mwenna abali ku mazima His Excellency mwesibe ebbiri ebijja binene ebingi okusobola okugezaako okulwana ekyo zemba bulidde Honorable Ssenyonyi bw'olaba nti ebyenjogera birimu amakulu oyinza okukola ekyo andi olina waddembe kuba gwomanyi direction gy'ovugamu ekintu kyo nyinza okuba nga nze mbiraba bweti ng'ate gw'olina engeri ate esingako gy'okola ki gy'obirabamu so it is very okay and everyone is okay to disagree with me. There is no problem with that. Nze soogera byenjogera nti nze wano baleetera nti eno mbaleetedde eddiini mulina ogiyingira nze eno ndeese nange opinion yange nga ddiini naye nga byebyo so I'm out.